bannange okolera abantu sebo nkolera abantu era nsazeewo omusajja muleete kuba kati ali fye essaawa zino ababuuzeeko banna inginiya inginiya abantu bange babuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutye abali ku Jose the blogger, #1 blogger. By the way, Jose enkola ye y'emirimu nnungi nnyo era kyobola yala nkwenga exclusives nga zakagwawo. Abantu kati abantu wedda boogera eyo ebigambo bingi bagala kumanya kituufu kiki. Ekituufu mbuki byatuuse bityo okuva kusima ku mitwalo 5 ne bituuka ku miliyoni 3 ne bituuka paka ku miliyoni 10 ngaka odi yako kentadde yawo. Njabbawa for information naye nga kyenyinza okugamba abantu abali eyo naddala abasajja balinamu kumanya oba omusajja yenna ng'alinamu ku ssente eno emboozi egenda eri buli musajja alina emmotoka kuba baba bamanyi ndowooza kye tuyitamu. Osanga omuntu nga ali wansi already ng'akulaga nti oba atomeddwa oba akoze eki oba alina omwana. So incidents zino zizakantuukako bakanzibako emmotoka emirundi 3 naye nga sirekeraawo kisa munnange kitegeera nkomye ku ono nawe ndi kusanga zolina tezikumala atizitiko ndikwata mu nsawo n'enkuwa omuntu alaako sikyasobola omuntu amassa ekisa kyonna gyenzira omuntu amassa ekisa kyo kyonna kyonna anti omuntu abeera omu n'abumaganya abantu bonna naye nga nammwe kasita mumulabye feesi obedde agikweka kubanga ebigenderera bibadde byanjawulo okitegeera. Yagambye alina obujulizi bwe mubulabye bwebwe obujulizi bwalina. So kati katulindirire solo tugenda gikola nkya tugikole nkya Jose kuba nagambye abantu sagala sala gwakawala nga tetunawuliza gwakaleezi nkuwe ku audio nkuwe ku videos omulabe okitegeera nkuwe omuwulireko emboozi yajjaŋŋanyumya nkuwe otegeera omukazi yatya kwera yaani okitegedde naye kati wesaa zino wetwogera tuli mu kudda wa inginiya. So ebintu byebyo munnange kyokka ekumanya kisesa wana ebukedde esesa mu kintu kinene. Abantu lwaki temubalaga kikomera kyonna ne mubalaga te site eziriwo ezigenda mu maaso mubalagako kayumba kamu ka boys quarter akasikali akali wali mu nsonga okitegeera. Abantu mubalage n'ennyumba eri mu kikomera ate eyemu ku nnyumba sirina nnyumba emu okitegeera ssebo. So era Jose nsaba nnyo lwakuba nti ekirungi okola omulimu guno nga n'emirimu emirala ogikola ki ogikwasaganya naye ng'omuntu teyandibadde nnyo ku media kuno nga takoze obudde buba bukuyitako. Ntunulira abasajja bonna abasinze okunnumba nga bonna mbasingira wala bonna okitegeera bonna bapangisa bonna tebalina kibali naye ng'omulaba alumbwa tolumbanga muntu akusinga okitegeera tolumbanga muntu akusinga oba weetembeddeko ettaka kituufu. So mwebale nnyo full figure mwebale kubeerawo Lord Father wankubireddeko kusimu muganda wange n'oŋŋumya n'ompaayo ne ku ssente neyanziza ssebo. God Father yagola basebo yanteredde ssente ku ssimu n'aŋŋamba muganda wange sooka otandikire awo era God Father basebo oli w'amaanyi nnyo. Kati munnange engeri obudde gye buzibye katukome wana abantu ngenda baleetera enkya ebisingawo bijazibawo enkya in full swing. Mubeereko bane mugyekuumireko mwekumire ku page Jose the blogger temuvaako. Nze mbadde nteesa bwe nti tina sooka ompeeko mmanyi oba mmalako naye mmanyi oba owooma tukolera avo etagenda tuswaza.
Ebyabajjo bibi oluvannyuma lw'eyo audio okugwa mu matu ga mukyala we Maziga Merere byonna mbikuleetedde ate ye Dr. Kulthum avuddemu omwasi omulundi ogusoose ku byonna ebitambula kale alikinga video eno esobole okubanga yeeyongerayo subscribinga gwenna atanaba kubanga osubscribinga ate atusobole okubanga tutambulira ddala wamu nkujjukiza tutambula ne Hajimiti okulaba nga ensonga zino naziri oboolyawo zikutuukako yonna gy'osinzira okubanga otulaba muganda waffe nja kutandika n'ensonga ya bajjo events era nga ono nno oluvannyuma lw'okubanga asabako omukyala yavuddeyo kubanga amwanika omukyala gw'olengeraawo mu kifaananyi agambibwa okubeera nga ye Tina asinziira wali ibweru w'eggwanga okulaba nga yeefuula motivational speaker era nga yeefuula omwogezi ow'ensonga zino naziri kakati mwe babadde mu mboozi ey'akafubo ku ssimu omukulu yasazeewo okubanga atega ekibatu era nga sagala kubanga mwogerera naye nga gentegeddeko nti mukyala we akubye emmeeza amugambye nti bajjo onswazizza kinajjukirwa waliwo omukyala era eyavaayo omukyala Nash aggulo ow'ebizigo ebbanga eritannaweza ndowooza na mwezi kumpi mulamba oyo nno naye mukyala we kigambibwa abali okumpi ensonda ez'esika zigamba nti mukyala we yasooka n'atiisatiisa okunoba omukulu bwe yagezaako kubanga abyegaana omukyala n'asigalawo naye nga genfuna galaga mukyala we ye asuddewo tawulo agambye bajjo lekerawo okunswaza mulina maaso eyo naye njagala nsooke nkuwulizise audio eno eyavuddeko nabe naawe obenga weewulirako abasajja bajjo oli musajja mekete nze mbadde nteesa bwe nti Tina sooka ompeeko omanyi oba mmalako naye mmanyi oba owooma tukolera avo etagenda tuswaza sooka toweeko ebyenkukutu olaba oba mmalako nawe ndaba oba owooma ogambe bwe katweyanjule tuleme kukola bintu biri feeke sisuka abaana musanvu sisuka nange nenyinyala bagaye muze ndi after sex gojimanyize muntu nze kata having a sex mu Uganda bajjo gwatayisa mwezi batugamba toyisa mwezi nga teweegase kakati ani yagamba omukazi wo yatugamba ekiyula kyo ate wakirabira lwako teboogera ku bakazi naye ogezezaako nnyo okunsibako omuntu lwaki omukazi tomuyamba n'omufunira omusajja onneesibyeko n'omukazi bannaye gwe wamunkwanira nze oli omukazi bambi mulumirirwa bwe simulumirirwa kyaliko kikulu mba nina omulumirirwa omulumirirwa ngaani oli si muganda we oli senga we omuyita nga mujja wange tubi mujjawo oyitabanko mujjawo ate ng'ogenda kuntwala anti sibanali oyaba mujja neba bajjo manyi okuba kiisi nakulaba nakuba wakati otandise kunvuma nzira eri yali kiisi goli nali ngamira omulumiza kati newali kati osiriwadde kinguuya saamiridde nedda bankwata offside nange nakiisinga sibitegera byenkiisinga bandeepinga kiisi eyo bagireepinga buleepinzi neŋŋamba abaffe negwali mwaka ki bajjo myaka 10 emabega nga sinayiga nabakiisinga nze manyi natandika sex rate omanyi natandika sex myaka 3 emabega bajjo kiisi eri kuva ddanga nti abakazi okimanyi okimanyize kuva ddanga nti abakazi Tina okimanyize nina ensonyi ngo ndabyeko physically nyinza n'obutagamba kigambo kyonna nze okimanyi bakazi be banyambula empale nenga weekaza wenna weekaza olingeddeensonyi buuza abantu abammanyi okimanyize Tina sulagamba mukazi ndi nkwagala nze nagambye wonsobola ofumbawo singa abaana bobeera osudde ate ddala ono asembyeyo omwana w'omuzungu Tina okimanyi nti nze nina ensonyi amazima sisikwananga omukazi abakazi bankwana bukwanyi kati wano oli mukolaki ate gwe oli wanjawulo muba nagambye gwe oli wa mikisa tolina bisiraani gwe mukazi gwe nsobola okukwana ebitufu nze okimanyi n'omumiitingi otya nnyo nze ntya n'okwambula omukazi empale nga mu Katonda mu ggulu